Sabiti ewedde ngeggwako mukyala wa Dr. Kano Kizza Besigye yatuuza olukungaana lwa bannamawulire simanyi oba walulimu. Mbadde Masaka mu kulima mbadde mbigoberera omuliro bwe gubaako ne bwe guba teguliiko bwe nkyajinga mbifuna. Okyajinga obifuna. Mukyala Dokita ng'agamba nti singa Dr. Besigye tebamuta agenda kwabya ebyama bya gavumenti ya President Museveni. Era n'abagamba mu bwangu ddala mwanditadde omwami wange. Mukyala Dr. Kizza Besigye ekyo ekigambo kyayogerako ekyokwabya ebyama waliwo ekisobola okukangira President Museveni ne gavumenti ye mu kulabako ne bayimbula Dr. Besigye. Tekisobola kumukanga. Ayina ebyama byasobola okwabya. Naye kiba kimufungudde alwedde ayina byayabizza n'omutabani ayina byayabizza. Oyogera bwayayogera ku maama tata yagamba kimanyi bamuyu wali omwesibyeko nga gwe tata waba yayagala ku maama w'omuto olina wookoma okuyingira mu ntalo z'abazadde nowetekako speed governor ono kyatakola kwe kugamba nti ono oyo Besigye njana ku lunaku bwe ruti yamusalako omutwe mukalirire naye ng'oyogera ku musajja yajjanjaba kitaawo nga gwe bakukwesa awantu. Kati omukyala bw'oba olwana n'abakyala werekeramu ne baba kuwaayiriza n'otajjaayo bintu byo kuba omukyala ayomba bubi ayina n'okugamba gwe tomalaako naye nga amaze emyaka 6 n'abaana mulina ayinza okuyira acid olw'okuba munafu naye jjusa luvannyuma ayinza okukola ekintu kyonna. Kati first son bw'aba ayomba ne yaliko maama kuba ekyo ne Winnie yakyogerako muzeeyi Winnie nti namugaana omwana wange nga mulaba atalina mpisa ng'ayagala omuwasa. Muzeeyi Winnie azaala Winnie ng'ate mmanyi alina omukyala ate omukyala oli yamusuubiza nti bwetugenda mu nsiko gwe bwetuba mu nsiko gwe first son gwe first lady. Kati kyova olaba oba bamuwayiriza alina gundi gye yeefulumiza ku gundi ye ng'alaga obuzaale bwani bwa Muhoozi. Nabadde so interested nga balaga taata wa Muhoozi ng'erinnya eryansibisa kweriri President Museveni gogamba linnya ki Tibahabulwa eryo yalikosa mukalu akawedde nga tanalikozesa naliwandiika nga ngamba obuvu obwo n'ebiki nti era ye Tibahabulwa ne bansiba. Kati bw'aba yalikomyawo wano juzi kitegeeza bansibira ki bwereere naye osobola okugenda naawe n'oddamu n'olwopa okusibira obwereere. Nze Museveni nakugamba dda nti yaneewolako n'ebitabo ng'agenda mu lutalo tiyabisasula. Nze Museveni abantu baalyazaamanya nga bamuwagira okulwana kujjako gavumenti muwagira aleme basasula nga nange mwendi mubuulira bubuulizi nti waneewolako n'otakola ki sigenda mubanja. Bitabo bina kimu kya Francis Bwenje ekiraba kiyitawo who is who in Uganda who in Uganda from Obote to Obote n'ekirala. Ebitabo ebyo n'abitwala yali ali awo mu maaso ga post office kati awali ekizimbe ekya Sudiri ng'avanga eyo mu madaala nga nze ntundira awo ebitabo ku street edda wabangawo ba hawkers nga tebafuna license naye nga bakola illegal nga ntunda ebitabo bya Joseph Baziti yali mukama wange. Kaakati ekyo nenfuna omukisa waliwo erinnya ly'essaateekako nga sifunye balikakasa erinnya lya President Museveni ku Tibahabulwa okwaliko erinnya eryokuna nti ye lutabasirwa litubasirwa lumu ajja atubuulire bwe kiba nga nalijje ku tweet ya Winnie ng'alaga nti yazaalibwa mu 7/4 n'ennaku z'omwezi toginoonya nze njagikuwa nti yazaalibwa mu bbanga eryo era n'akola ki n'alaga bw'aba nga mutuufu kati lutalo lwakuwaayira malisi and sabotage. Kaakati ezo entalo zekuga nti tezijja kuyamba bantu baffe olaba ebya Muhoozi kati byagira
nga ne taata we yamuwagira juzi nti byakola biki bituufu. So ogifunye ngenda gifuna tugende mu maaso. Kati ayina ebyama kati mu kunnyonnyola kwodaga nti ebyama ayina na bingi byasobola okuwabya yenga Winnie Byanyima. Yes, alina bingi kubanga ne taata we nga tannafa yayogeranga ku mbeera za Museveni engeri gye yali omuzibu ennyo n'ensonga lwaki yamumma omwana n'ayogera nti yabeerako naye ebbanga ddene mu primary nga amagezi ge si mwana mugezi mu bibiina. Abamukolako interview ng'abalaga exercise books za President Museveni. Goyinza okumpakanya era siwakana. Tweet eno eteekwa kubanga bamuwaayiriza naye bw'ebanga ntuufu. Erinnya ly'oweeri bali ku birth certificate ya Muhoozi bagamba Yaseri ne maama tebagamba Janet bawogera mulala ojja musangako awo. So ezo nze nkubulira ntalo obubi obuli mu ntalo z'okulwana n'abakazi. Abakazi waliwo batuuka nga ensonyi tebakola ki nga tebalina kati gwalwana naye akugamba omwana yali wa Fort Portal nti ate amuzaira Tanzania nti kakati tewabadde wabikola ki tewabadde wafaana kunoonya maama wa Muhoozi yani ojja kutuuka ekiseera atandike n'okugamba ng'awaayiriza oba ng'ayogera mazima nti yafa kino kyotamanyi nti kiki. So olwo olutalo terulina kyeruyamba families abantu be bamu omu yakuza munne kuba muzeeyi Kaguta agamba balonda ku maama nga ku kkubo nga baagala mukuba muzeeyi Byanyima n'amugamba bw'aba yoyo mutaani wa Museveni muleete wano ng'abantu bonna bamutya Museveni ali mu nsiko. Abantu abayamba maama oyo ne taata bangi mu katabo ke nawandika aka Sebaana. Muzeeyi Sebaana agamba yajjanjaba ku Kaguta muzeeyi wa President Museveni nga muzeeyi ali mu nsiko najjanjaba n'alabirira family yaabwe era lumu Museveni amusanga alina Kasero nga Kaguta mulwadde tannafa muzeeyi Katonda amusaasire n'amugamba oyo Sebaana anoonya ekintu mbadde mukwano gwange ng'oli mu nsiko era yensonga lwaki we yakubagiza yamutendereza wano Sebaana we yafiira ekansanga n'amugamba ng'agamba bagundi abo bonna abagagga ono bamulwana bonna baafa balina amabanja gundi yafa alina amabanja ono ye mugagga yekka afudde nga talina amabanja ate ng'alina ettaka etogere ng'akyabulina obwensibo. So ezo z'entalo ezikola ki eziri mu ggwanga muno. Ekyo kiyambako Dr. Besigye ofuluma munda kubanga agamba bwe mutamuta ngenda kwabya ebyama kiyambako Museveni ne keesi ye ate ndowooza bwe yandibadde mu kooti y'amagye yandibadde mbi nnyo kuba nayogera wano nga baakamukwata ennaku ntono nti waliwo omusirikale gwe bagenda okugattako naye nze gwe nani yali esingawo nga kigambibwa nti sejjusa oluvannyuma lw'okusanga omuzungu oli gwe yali ategese naye nga tannalonkinga kitabo kya Martha yalina okusanga ofiisa wa UPDF naye bw'atuuka mu kisenge okusinziira kati ku Byanyima n'asanga mulimu omusirikale omuzungu omulala n'amubuuza onaani emmundu zino zinonya eki amasasi gano ojjukira emboozi eyo ne bamukwata ano gye yayogerera ku Citizen ey'e Kenya Byanyima n'akatambi kajja wano atunda emmundu eziririgo tayinza kuwa state katambi tasobola okujjako nga state in connivance with yes era senga teyali in connivance Besigye n'abazungu ne ssente n'emmundu byonna bandibadde babikola ki babiriise n'abazungu abo kati ono ofiisa gwe bataaleeta oyo akyali atiraaji kati ono ofiisa omulala ali ku keesi bamuleeta luvannyuma nga Besigye amaze okukola plea of not guilty obakola amendment ng'olwafunye balooya n'agamba sigenda kuteekinga puli balooya bange bagende basabe reference tugende mu constitution eno kooti sigikkiririzaamu chairman wa court martial olw'obutasoma ye yasoma birala n'agamba nti ndikodinze plea of not guilty naye ng'omusajja takyogedde teyakyogera kakati bwaba teyakyogera ono oyo omusajja
oba n'abeera mu kooti y'amagye oba mu civilian oyo omusajja criminal alina criminal record. Dr. Besigye Muna Majori Captain Dennis Ola Captain Dennis mu mwaka guli okusinziira ku records za kooti y'amagye oba tebanazitwalayo nze ze nafunako ziraga nti yavunaanibwa n'abasirikale abato abali wansi wa ranka ye basatu ng'omu lieutenant ng'omulala warrant officer 2 ng'omulala sergeant ng'omulala private ne private ng'aliko deserter ye muntu avudde mu magye mu bukyamu ne baba convictinga omwaka mulamba ng'ebbanga lye bamusibirako omwezi ogw'ekkumi oba gwa munaana omwaka guli 2024 tegunnaggwako mu January najja nga y'omu ku babadde ne Besigye ng'ebbanga eryo yandibadde mu kkomera. Anti nange kyenkubuuza nti charge sheet ziri bbiri nsobola nozikulagako nsobola okuzikulagako nti charge sheet emu ng'avunaanwa n'abantu bameka bana nga charge sheet endala weyavunaanwa n'abana omwaka guli ogwa 2014 yalina emyaka 39 okusinziira ku charge sheet. Kati mweno January yalina emyaka 48 bamuwola gundi military prosecutor yamuwola asobola kikola ate yakikola kati ebadde bigenda okufungula kooti y'amagye byonna bituli bye bibadde bigenda okufungula ki kooti y'amagye bwe mbifuna mpandiikira omwogezi w'amagye General Felix kati bamukuza ye General ali acting ndoza acting Major General ne mugamba ono omusajja y'omu oba si y'omu koye nangamba simanyi yagamba atya simanyi omwaka ogwedde alina 3 mu emeka mu 9 kati alina 8 mu charge sheet ene kwali ne Besigye omusajja oyo tamanyi Besigye nkola ye Besigye tebamanyi musajja bamulabanga alien yensonga lwaki babadde tebabasibira wamu nga bajja kwogera munange nze nno sikumanyi bandetedde kati babateeka ku gundi yemu nsango jeje ate nga tebe kibaawo nga temwe meeting no basi tebakola bakugamba gwe okuwona ebbanga lye lisigadde olina okubeera principal witness oba witness olumirize bali ne bakukoochinga by'ojja okukola ki okuwogera ojja ku tweed bombs ezakubwa wano ezakubwa erugogo n'awalala abantu 210 abantu ne bafa mwalimu omunyalwanda ye ne bamugamba akkirize n'anakkiriza era yawako bali obujulizi n'alaga yajja ku katuuti nga ze kuwa ku bannabwe obujulizi era bamusibayo emyaka 2 ekyo kikuyamba obutakusiba mingi mu charge sheet emu ati baloya polisinga bakubamu ebituli bakubuzamu ebituli ati 24 February 2024 eyo General Court Martial Republic of Uganda amended charge sheet ono RO 2014 Captain Dennis Ola Oya omulaba ye captain oyo enamba ogiraba enamba kandabe yiyo enamba njira 12 743 emyaka ogiraba myaka 39 kati jangu ku charge sheet ey'okubiri jiba muvunana Besigye nga 13 January 2025 era Oya tediriiko naye Captain Dennis Ola si Oya oli Ola anti namba yemu amanya namba tewali alina namba amanya gayawukana enamba y'amagye yemu emyaka jawuka ne mulimu gwakola gwe gumu emyaka bagimuwola gijana mu 8 yako nga nabikubidde ku NASA sokolete ne ubanone simu eyo mbiri na wangi simu obafuna omyayi nga gikusikako mbiri na wangi nabisharingako ne bannange so ekyo kitegeeza nti mu magye basobola okuteekako ekisango kati lindako
baba kutaddeko kisango oba bakuleeta oyambeko mu musango gwo kutambula obulungi oyo bamutaddeko kisango kyatazza kakati bamugyawa nga okuva February lwamukyaginga bamukonvictinga mu gwa 8 omwaka omulamba nga tegunaggwako January najja ate n'abeera ne beesige mu kooti gwe kiraba kikola common sense n'oweero si wano akiraba kati bali eri bakyamani bakakiiko ba kooti y'amagye bote bakiraba bakiraba nina n'omu ku bamemba ba kooti y'amagye gwe nalaga ebifaananyi by'abantu abo mu Kaguli nga eby'omwaka oguwedde na guno omuntu yeki naye gongambye nti amanya gaawukana kituufu naye namba tosobola gisharing emyaka baba bakuwoze kati ono prosecutor wa military si mu munyungufu kulimba bulungi kwani weyandimulese kwa 39 ate wa DPP kati kooti ye bagamba baddeyo eno tebabadde tebabeebuuza nako balina byabwe byakigira nabo baleeta prosecutor waabwe ne baleeta charge sheet ne baleeta n'obujulizi n'abajulizi n'ekintu kya Dr. Besigye nga nkirabamu ebintu bingi nnyo ebitali nnyo na mateeka kuba kati ekintu nga kino kitegeeza balina binene nnyo bye babala kyova olaba nti kirimu balooyo okuva ebweru w'eggwanga ensigo eno gye balaba mu Uganda esobola okusaasaanira amawanga amalala ga Afirika ensonga lwaki balwana bagijje wano nti mulimu ebintu bibiri mulimu okwabudakitinga omuntu nga tomuyisiza mu mitendera ne Kenya bazze bakikola wakati bw'omuzza mu kooti eno eya wansi eya bulijjo kooti eyo terina jurisdiction omuntu akwatiddwe Kenya nga tewali mpapula zimuleese omuwozesa otya ng'emundu ozijja eri anti baliyo mu politics tebaliyo mu mateeka kati mu mateeka kyandibadde kya batuso ne bazza fayire wa DPP tebalaba n'ono gwe baasiba mu bukyamu omulamuzi ogundi prosecutor agamba nti bandibadde bawaabira prosecutor ate prosecutor omuwaabira otya atakola kyagiki ate nejjo ne yaweereza government ate bano tebagamba nti bamusiba myaka mingi oba bamusiba mitono bo bagamba yali tateekwa kubeera mu kooti ki nga Supreme Court ne bw'otagenda mu birala ki kyokka kikujja omuteerawo bino ebyati yalina charge sheet simanyi contempt of court liba emyezi bwegiti bamusiba bwegiti first of all omuntu atalina charge sheet ogamba otya nti omusibidde kuki ate togenda na muteeka omusibidde muteeka ki nga tateekinze na puli ruling ya Supreme Court yali egamba Dr. Besigye va mu kooti y'amagye ne banno abalala yangu mu kooti ya bulijjo ate gwe ngamba ekyo nakyo tekiri mu mateeka kiri mu politics amateeka tulina kudeewa DPP anti kati nasanctioninga fayiro kooti eyo negamba obunnambiro immediately negamba nokuga nti kooti eyo tekyalina buyinza buwozesa ba civilian neyongerako n'abamagye ku misango eminene yayongerako n'abamagye mu misango eminene era bali baagala kusiba abalamuzi bangi nga kooti ye bagiyita tribunal nga state gundi bamuyitaani judge advocate abaga nti muddamu kukyogera tugenda basiba eno kooti yennyini ne kooti yennyini kati Supreme Court esembayo yagambye eyo tribunal erina kukola ku discipline ate egitaweesa bibonerezo bingi nga tugambe naye ekyokulabirako ng'okuggyako ranka ng'okutuuza kumala ebbanga naye nga si misango gino eminene giddewa bagenda kweyambisa recommendation ezo okuzitaputa ekifuula nnenge nti kati tutereezezaamu twetaaga bajaji osomye ku monitor wa leero twetaaga omulamuzi ng'ali ku ddaala lya high court nga naye omukulu w'amagye yamulonda naye nga yeebuuza ku judicial service commission ne bateekawo ne kooti ya division ne bateekawo ne field court martial unity court martial naye nga bateekawo emitendere nesooka ekulirwa captain eno erina okubeerako omuntu atali ali waggulu ali ku ddala lya geno naye nga n'obuyigize mu mateeka abulina ng'alina diguri nga n'amumyuka abantu nga bana
nga kwe bali nga totaddeko judge advocate kuba kooti erina ne ba prosecutor abasoma amateeka erina ne ba lawyer nga waba talina lawyer bamukuwa naye aba yasoma amateeka kati judge advocate abuulira abataasoma mateeka kyova olaba nti ate yali omutunzi w'ebitengi yasoma art geno nga mukugu mu bitengi ye ebyamateeka yayita bimanyi bano bamugamba we are robbed we have seen many robbers kati nga alowooza babbi bano oli agamba nyambadde egganduula erinzikiriza okubeera wano yabasiba n'aba option okusiba emyezi 6 oba okusasula 1,000 era baleeta ebinusu ebikoyini eza gundi okwesimbawo okuwa Lord Mayor nga olina convict record omulodi wa Kampala omulodi nga ganti ayo kooti teri mu mateeka era awo yawoneka bakusibirako kawo okumala essaawa 5 okuva ku 3 paka ku 8 ez'okumakya nawandiika story monitor nti waliwo memba wa kooti eyo baali bayita Sebaggala eddala ndyerabidde yabba $5,000,000 yali lead story kati nzijja kumakya story yafulumye nga wayisewo ennaku 2 omu kuba aid ojja okusaka era amawulire omuntu kuba aid batumwine nangamba siraagirwa abantu wange chairman yakuyita konze chairman ki wano omanyiwo ba chairman bameka woyingidde konze manyi chairman geno tumwine tiyakuyita uli mudinisa akulaba ne mugobere nga tudde ne bamemba be ne judge advocate bamemba bali bana nangamba story ya monitor ogijjukira giwawandiise nti njijjukira mpa sosi yayo nemuganze sigaba sosi kujjako mu kooti nagati kati ono tojalaba nga kooti ono judge advocate bano bamemba nze chairman konze kakati story gye nawandikidde monitor nga sinze na nyini monitor osokosa muninge monitor wandika monitor nange nsooke mpite lawyer wange tujje nga tuyise mu process naga nti neddo ojja kugyogera omulala nti yawandikako wano n'endala yawandikako natuula wali nentuula nanziramu emirundi mingi ddamu kyogambye konze nsobola giwa kooti eno kooti gituwe tosoma bintu bitundu wasoma ki konze mawulire naye nga nti omubuuza nti gwe wasoma ki era kana bwe yagenda mu kooti ku ssaawa 3 yandeka mu luumu ye n'asibawo naye nga ene mu luumu endala mulimu sekuyitale wiki eyaddako ne bayita Semwogerere manya gundi Sebaggala nga bamuvunaana omusango gwe gumu n'amawunti yemu ku story gyewawa ate nga bo beegana story eri kati we twawumulamu nembuuza judge advocate ni gamba jena neetondere yanvuma nga mpandise story kati ate ngenda kudda mu giwandiika agamba ajeno muleke kola mirimu gyo era bwe nalabira nti ansonyiye bwe twali tufulumamu okulya emmere yankwata ku kyebagabagasi sayajja ntugende tulye lanki konze nze lanki njirya kukuna wantuleetawo bulaki z'abagenyi bagabawo akawunga ate akatukula kolo twali amatooke naye netunyumya birala nemuta agenda okunziramu okunkunya ng'ayisa abamawulire bawujja bonna mu ofiisi ya prime minister ng'agamba mulina okugala gavumenti eno kubaire eno eggwanga lyammwe mulina ogyagala naye nga bannamawulire balabika baagalako kaki kamutaka nze ne mugamba mwe mutwagaza gavumenti mwe mugyagala abamu mwe muzadde abaana mu nsiko we mutalabirira ngaani ne mugamba nalonda owa Tumwine nalonda owa gundi biseera bye nali sinalonda beesiba ku President Museveni abaana nangamba nange nti naawe Siraji nimugamba mwawumuza iso sene nimuzirya kati olwaleero basibya abasajja lwasibya abasajja bali abasatu bagambye baade bagenda kwogera abalya sente baade bagenda kwogera naawe nti mwoli era babasiba mwali muteesa ku milioni Rwanda muziteeke ku fixed account zizaale oziwole ba MPs mu bantu ojja obuuze kiyimba nangamba Siraji olina bwino nti mulina mwogere naga nti nja kuyita gwoli kati oli jeno mu mawulire abo bava okunkiina mu ndi jeno nga jeno waaki sikubuulidde emboozi emala olwaleero
nanti kati kyenjagala njagala nga tumaliriza President Museveni yayise kokasi ye NRM ne batuula obuwa yatwita saa 2 ez'ekirafuta nga bamaliriza bakubirira okomyawo etteeka ery'amagye balikolemu ennongoosereza bazzeeyo kooti y'amagye ndowooza mu mateeka erebe ebere nga eyina bannamateeka balooya abasoma amateeka okugikubiriza ndowooza tuve mu bino ebyogamba nti eyo tribunal n'ebirala bwe nabadde ne Muzeeyi Nadduli ye yaŋŋambye it is a delaying tactic ku Dr. Besigye okumuteeka ku zino kooti kati bwana uŋŋambye nti tekiri mu mateeka tugire simanya agenze ku civil division azeeyo gundi oluvannyuma parliament yayise kyeyisa president akiteekeko omukono ate addeyo era mu kooti y'amagye lwaki President Museveni teyesiga kooti zino eza bulijjo ng'akulaga nti kooti y'amagye gyetaaga ku kya Dr. Besigye nadde abantu mwenda mukwano gwo mwali naye mawulire edda ndowooza yali siniya wange ng'agamba nti evidence twakolangako ne stories ezimu ffenna evidence weeri omusajja yali ayagala kutemula President Museveni nti bandimutidde na Kenya in fact ne Coragen naye ng'agamba nti bannayuganda mwali yogedde bitini because yali asobola okuttibwa mu ggwanga ery'e Kenya ne mutakitegeera nakitegeera kooti zino eza bulijjo gavumenti ya President Museveni tezeesiga okukubirira amangu okuleeta kooti okuzzaawo kooti y'amagye okwosa Dr. Besigye tazeesiga lwa nsonga nti amagye ye commander in chief yadde ebiwawaatiro ebimu yabiwaako mutabani ekyokubiri yalonda chairman yalonda bammemba yalonda judge advocate yalonda ba prosecutor ate bamala ekisanja eki ekisanja kimu myaka 5 kisanja kimu kya mwaka gumu contract buli mwaka damu nalonda buli gwa mukaaga kigwako nalonda kakati mu nnongoosereza baagala amala emyaka egi naye nga beebuuziza ku Judicial Service Commission alina ebintu byayisa mu magye nga n'omusango ogumu gundi ati oguhandolinga chairman bw'owulira tukolemu adjournment baba bagenze kuba simu wafandi eno kesi naddala egyo giri sensitive Kayihura Sejjusa Besigye nono eyafa yali e Congo Kazini ije misango tosobola gusala nebo baneranka yenkana Museveni nga tokoze mulamuzi kyatasobola kola wano mulamuzi ajja kusiba nga asinzira ku bujulizi n'etteeka wano bajja kusiba nga talina kyokoze eki bakwata abasajja bebagaba nti baali bayambi basejjusa 7 ne babamaze mu komera emyaka 2 Sejjusa bwe yali atendeka bwe baali balwana bayamba ye yabatuma okola ki naye nga abasatu ku bo Sejjusa yagenda okubuuka nga tebali mu office ne baba muteekako ng'ono omusajja bwe bamutaddeko oyo omusajja w'amagye era Sejjusa yakomawo wano nga bakyawoza ne najja mu kooti Jeno Guti nga asooka mukubira saluti ne basoma emisango nti yali agenda bakolera ono Sejjusa ng'abuuza bwaba bakolera nze nezijja mu kooti lwaki tebankwata nga principal bwabuuza tuba mukwata solujja nze mbatendeka lwaki temunkwata Museveni ayinenge lwaki tatta Sejjusa lwaki tatta Bobi Wine lwaki tatta Besigye era alwana nnyo okulaba nga abantu abo babeera baki naye tekimubeera kibi kirungi wadde ng'olabanga ow'amaanyi okulaba nga gundi abadde yakawamba yakali obuyinza Trump naga ngenda kutunuulira nnyo Uganda naddala mu kulonda kuno okujja abavubuka bangi bakijjanya kuga message tezimutuukako bakijjanya bano bafuutu solujja Trump tabamanyi ne Trump amanyi Bobi Wine Trump yamanyi Bobi Wine ndi jali era bwogenda n'omatiza Bobi Wine erinziruseeyo bagala kunzitanga watulugunya Bobi Wine asayira mugikola ki kati eyo tiketi Bobi Wine agiyambye abantu bafunye ebyeyo muli n'abatali bannabyabufuzi nimanyi ba reverend abagenze ba pastor baani nga bagendedde ku Bobi Wine ate mu biseera bya gundi onavuddeko Biden tebadduse nnyo mu nkola eyo baadde batono okujjako abo babaddusizaako naye ku Trump yasooka
yali so rude naye ngate Trump ayagala bako miyawa anti mwangu wa kulimba ye mwangu wa kulimba ayagala asookedde kuba no abakola ki abazza emisango n'abakaba nene n'abatabani b'abanene bawala b'abanene abasomera eri agamudde musomere nga weyagambye oweggana nono abaana bo senga Museveni akyalinayo abaana naye yandibadde amukoze eki amaaso ga Trump gagenda nnyo kukubeera kalulukana si yekka ne Bungereza kati ayagala kukola bintu bino okumenyaamenya ono ayina bw'ogamba nti omusajja bamutya Sejjusa tebamutya lw'okuba nti ddala agenda kulwana naye ayina influence mu bantu abali mu magye abamu bakoliigi banne abamu babadde naye owulira otafiira atati asobola okwogera nti bamuleke bafe naye ngeri abatoogera naye nga bakola ki kyenakugambye nga ntandika nti Pulezidenti Museveni ayinza okuba nga bino ebyemmundu ebyesiguli manduso naye nga muli alowooza nti yali yagala kwa ayina pulaani yagala okumunogera mu bbanga nga bwanoga oyita ojjooka ensonga lwaki talinnya helikopita ennaku zino ayita waffe gaba ne tufa embooko kuba enguudo endala nsibe aba akyagenda kunaaba lugulo ne balusiba nanywa caayi nga balusibye ne yeesiimula entuuyo ne bamusiiga masaaji n'alinnya ekonvo emmotoka ne zitokota nga mulinze kati wali oyiseekaawo Aze ntulobeera Busega bw'abajja olumu ayita ku express. Omanyi obusayi lumu abantu zibali banga libalinda. Liyitirivu. Deni. Akati eje emyezi 6 abantu bagenda kubonaabona. Abantu bagenda kumenyeka amagulu kuba abamilitary bakubba abantu. Tebafuddeyo bamukadde bamukina ddala ate ababoda. Ababalina boda nayo zabawulira. Ati kugaye babakubye naye abamukati bategeera. Babala bakamyufu. Bayimirira eri ababoda nevaayo katwewungu n'alugwamu era ne bakuba embwa koti ongamba nti koti za bulijjo zino ezaffe President Museveni tazeesiga kumukolera kyayagala naye tujja kulwawo musakaseni kuba amangu ddala nga bakaleeta ekiteeso ekyo atono geno yakakyanje bajja kubaawo balooya abagenda mu kooti era bagambe nti kino kiri unconstitutional tosobola kujjawo kintu kooti kyeyise muteeka weeri kyolina okukola ekyangu kola amendment era gye bagenda kola amendment muteeka eryo asija UPDF constitution article eri egamba nti Supreme Court kyeyisizza tosobola kijjawo mu parliament eyo gundi gyolina okujjawo which is a wrong process kati bo bagenda kola ki bagenda kuleeta ebyo kuba bamanyi balina namba naye kooti bajja kusooka bazuzumbe neki n'abakooti bajja kubagamba bakubirire speed ono Besigye ne bw'omukwata n'omutakati bayinza omukwata bwaba omusaasidde bayinza okugumiikiriza etteeka ne likola ki kati we liyita nga omusango bagusaba ye wa DPP kubanga ogwa Besigye gyeguli ate yazza atya mu kooti yazze ne bamusomera emisango ebiri era ne bamulimaaninga n'okuzira emmere n'akola ki kati yagenze mu kooti gy'abadde ayagala ne bajja muzaayo gy'atayagala mu mateeka bagimodifyinze mu mateeka kuba kooti Supreme Court yagijjaawo yagaba bugambi nti ebulamu ABCD muyinza ogiyitibwa n'ebeera division yaffe olwo gundi naye nga yeeyagaliza oba abaffe ne mubateeka eri ne bawozesa oba Judicial Service Commission nelonda abesanyiza bali mu magye yawa options eziwerako era kye bakola kirimu mateeka ekyo gamba bakola nnongoosereza naye bagikoze batya obutajjaawo ekigendererwa kya Supreme Court abayivu 7 ennongoosereza egenda kuba mu tteeka lya UPDF bwekiri era yensonga lwaki obwa yagiwuziddwa wenze kati kokasi bagisomeddemu nekubaganya ebirowoozo awo stage yawedde egenda kujja senga bano tebagenda mu kooti nga bali muno naye nze ngamba oba bagenze mu kooti bajja kugiyisa Museveni kyayagala kye basobola okukola abatawagira opposition abatono bafulume bano abasezi beerira omufu waabwe obukaawo bajja kubulabira mu bokisi zichenjalo soko tegeera
ongamba nti bagenda kukola ennongosereza mu tteeka lya UPDF wekiri naye ate bannamateeka bajagenda mu kkooti nga bawakanya nti ekisaliddwa kkooti ensukulumu tekikola ki tomanyi oba kada mulamu nnongosereza tomanyi oba nakuwa kada omulungi eri mugase kaano n'agamba kiki alina mingi gyasaze giri controversial n'ono omulala ono yayisize oda ya Ssemakadde waliwo omulala namuyita Singiza Singiza naye alina controversial bafaanagana ne Sekaano era yali muguno omusango gw'abeesiga nze sisomanga mateeka ge nasoma bagayita media law naye ebbanga lyemmaze mu kkooti nsobola okumanya ekigenda okuddako ku experience yes nebyembadde ngoberera at least nafuna omukisa judgment zonna nenzifuna ezabongojeko eyali Attorney General oyo gundi yateeka page emu yali ayigigi yawumula yagamba buga nti nzikiriziganya zaba n'abalala baawanga ensonga omukyalo omu n'aga nti omuntu nga afunye circumstantial nga amuwa civilian nakolagana n'owemundu ate ebeera special case alina okugenda n'awozesebwa muki naye olw'okuba amateeka ga kkooti gagamba abangi be basinga yakkiriziganya n'ebirala ebyani senga yali omu yandibadde twaziddayo ku olwo mu kkooti y'amagye naye bw'osoma judgment ya gundi ey'emiko ebibiri yagisoma alisoba nga yeetengeredde kubanga talina kyabanja kugira nga ayagala bwa president Museveni takyasobola mujjako naye emyaka gye giweddeko ayagala kugenda ng'aleseeyo kalikodi ke yakola muki waliwo be bayisangamu amaaso nga Justice Kavuma n'oyo yennyini Winnie interview bagamba bwe bakola yali wakusatu Kisaakye nga ye nnamba emu yali ebweru owokubiri nga mulala owokusatu teyalya nga Sebunyawe yalya by election nga yali namba 3 so kyoyogera Museveni ng'akyagala akikola era atakikola eiza adduka n'agenda eyawa Ssegirinya Beiro yali bweru Kisaakye ali bweru Lydia Mugambe ye yagenda kusoma naye yali adduse wano nga baga nti baagala kumutta president ayagala omuwa obwa ayigigi obwakamya namubuuza nenga nfunyeko luuma naga nange nakiwulidde naye sibwagala wali unsafe kati gyagenza ate awali safe chifu just tamuyambye oyo mulamuzi ali so bright yadagenze kusoma PhD kati omwana mukukusiza ati anti bagamba nti yamukukusa n'amutwala okukola ebyeyo ne bamuwa omulimu nga pe ntono mu Bungereza alina ssente zo kati kino kiraga nti oba okoze human trafficking ne slavery kati egyo emisango agenda gimalako guno n'omwezi ogujja bagusale kiboneeza ekinene emyaka 10 Uganda iganye okuyingira nga government Chief Justice yagamba egenda kuyingirawo balabika nga bamukoowa nenga muntu abadde mulamuzi namumala dda namumanya dda nga mukyala wa Sali gwe twakolanga naye monitor nga kola sports sero luvannyuma n'agenda mu yoba yunula n'abeera spokesperson waayo bafunamu obutategeeragana nga bafumbo naye batebaganya Lydia naye yeerabira naye we nagendayo ku musango gw'okulyaza abanya omusajja milioni 3 eyagira Twin Towers eziri awo Kireka nga soogera naawe genda lawyer wange ngende walawyer naye nga mutabimpa biri person walimu simanyi sente State House ambuuliza zifuna atya ne mugamba ebimusobola bibuuza lawyer wu nampa audience ngamba mwami yakunzijukiza otabaganyako olumu nambuulira byonna musango nenga nti walonze Sekaana yagenda oguwulira aga nti bakulimba naye era Sekaana yaguwulira sajja wati oli ne gumusinga nawa ne cost yali alina okutematema ennyumba agiddemu bulungi kalira ya myaya etawo ziri 2 zonna zenkanankana naye agamba sente ze yanyonyolayo ne matira nti yazifuna mu bulungi era tebaddamu kumunoonyerezaako bameka beetaasizza naye mulamuzi lepo gyali kondala bameka beetaasizza ono yadduka baamutaasa Kisaakye naye ebintu ebyo byali bizibu
obuzibu buva ku ki ng'omusango guno waguuliddwa ogwa Besigye ogwa Kabaziguluka omulamuzi omukyalo omu yabadde yayawukanye ne banne teyasomye ensala ye lwaki oli tiyasomye nze naliyo ne tenti ne bagijjawo n'emizindalo ne bagijjawo n'anoonya kopi ye gye yali yaterese najja agitusomera mu kimpowoozi naye omusango ogwo n'engeri gye gwavaayo yagala kukuba mu ttooki kubanga nze nafuna omukisa ebintu ebyo byamalawo ennaku 3 naye ng'ekiro nzija n'enjokyamu nga ndaba obujulizi webuli gwe bw'ogenda mu kooti oteeka kuba mu kujjukujju affidaviti zonna ziri eziwedde nze nga ntika pick-up nempa omukyala kakadde kamu netusula nga twotya nentika pick-up yange nengitwala awaka olowooza ebya Besigye nandibifunye ntya nga nti yavuma gundi nga kooti tenaba kubyogerako nabikubaawe nga tebinajjana mu kooti lwakuba ono Winnie yagamba nti temuleeta nga ate tumaze okutala tugaddewo naye nga gayirawo bwereere ogwo omusango gwali mwangu okuwangula era bw'oyagala nyumyako ne Justice Kanyehamba ajja kubuulira kuba naye yafunako at least kopi ezimu naga senga baali bamugambyeko baali bajja guwangula baba waayiriza nti bagulyamu ssente nakyo kisoboka byonna bisoboka okubanga baali oba nga bilioni 9 naye engeri gye bagutwala mu kooti y'abantu gye tutamanya gyetuula kooti y'abantu gutuuse wakati anti tugaanye tetumanyi gyetuula tetumanyi naani awuliriza kati so tulinda kulonda kuddako tuwulire kooti endala bakola kye bayita protestive vote simanyi kyekitegeeza ebyo nabo bagenda kufuuka nawolovu nga Pulezidenti Museveni yagamba nti sidda mu kalulu n'abagamba nti abantu kati agamba kwendi nnyo akalulu kano tosobola kegattako era abakagobako baleeta balukyamuzi mu Parliament Balubega Damiano Sebaana bazira Badamiano ne bajja bo bazira referendum musajja w'ejjuba yajja ng'ayinera omushana musajja n'abawangula n'abawangula ku 9 naye nga bazze n'abaana ga tukikoze lwakubejjako ne bozira kano bajja so principal mutuufu okujja ekisooka kibasembeza ku mmeeza bemupi bofuna beeyongerako iPod oba otuddeyo batotuddeyo omutema gujja obeiza omuntu omu mukwano gwange Asumani basayirwa zijja ate kati ziri nnyo zitanga era aliyo yekka era afuna zize bwana alwana n'afunayo MP owokubiri namubuuziza oba taasimbewo wano ekawempe naga nti omusajja oyo nze namusomesa nalukoola kolera ensonyi okumusimbako omuntu nja kugezaako okwogera n'omuntu wange ndabe nga tajja naye ng'abadde ne candidate ajja kolaki kuvuganya kubeera mu bubeezi oba kuwangula nze simanyi abalonzi bamanyi nze siri wekawempe naba PPP nabo baleese ne Mawu yaleese constituency yali banga ya DP ne DP bwetwala nenyeja kubuddirira asembi ngojeko ba independent DP ejja kwa obstacle esembawo bano bagijjeyo kasita baleese bannamwandu wakyaliwo oluswa luswa laina ekyamutwala ezajja zitunda n'amagi bagalye ne bazokye nga bankeera kulonda bazimale wasigale ku zero bajja zirya bajja muwaana sebo gwagudde nkya mu boxi tukolere pate kati agambe ziizo mulye ate kasita akyamuka nkeero osigala mu biraka nigwe waberera kansala kyogamba tebakulya ku ssente zo nze oba mu budde bwamwe tebyali bya ssente nabakwegayirira okuma okuba kansala byali bya matiriyo ate nze okujja sajja nti njagala twakola akamyufu ne tulonda Kyagaba Kyagaba nga wangudde omusajja weekawo okuba ye Katende kati batandika okwekuba amagi gwe wakwata ente gwe wakwata ente Kyagaba naga sijja kulonda kulya kalulu kano nga gwevuganya naye yankuba amagi etikiti yamwe yiyo ya DP bagamba Siraje jambala n'owominga tenze mpita ku fire brigade nsigalawo empominga ne nominatinga nengenda ekongo nyonyi bagikuba ngo campaign zinatandika ennaku 2 mu maaso nenkubya ku satellites 4 ya Musanya Mwisi bayidayo na mulabyeko mu Uganda wamulabye wali yali asinkanye Museveni wamulabye ku bifaananyi kakati
ne tugenda ne nkuba ku satellite ne bagamba kulonda kwa Kosajje bagamba wadduka akalulu ne ngamba mbusa sebo ntaase nyonyi bagikubye ne sirabwe ngenda nampa tankam ajegere 2 ne bannamawulire bannange ne batuleeta mu bikube biringa ebikata bya lumonde ne tusuula empondu ne ntuuka gabasawa 7 ne neba kanazuuka 6 andabako omu nakuba enulu tuyingira akatale nga ninaba abatadde mu opponent wange bisere milioni zali 17 nga nyingi nze nga nina muzindalo gwa mukalakasa nga ngamye nti okwogerera ko gwe 10,000 buli laale ninganze nja kwogerera ku mukalakasa kiwanuka nampa emizindalo mulamu wange nampa fuso enkera nampa Isuzu alaka nampa emotoka kanso alaka Lord Mayor Lukwago nampa emotoka yalaka yali open roof eya Lukwago nenjiwa kansala Adija yafa kati nga kulo mukaga bajja ndale nga ziringa za president tubera ku mizinda waggulu ngoyinza kulowooza ng'ekisaawo ekyo kyolaba ekyegaba demonstration kijjula kawuku twala kubalala esembayo nga waliwo na patrol 7 zikuumye nga abasajja balina ssente zotamanyi ki wendo nenfuna omukisala waliwo omwami balimuyita Francis Nsamba yava e London nga tugenda kubalala eyokubiri nampa ebikopo ekyabawala ekyabalenzi nga bisabika ng'oli aleese ekikopo kiringa gama bino bye bategeka mu mipiira nenkola olukujjukujju nga nze nsembayo okwogera bano returning office n'alaga gama ye nembuga nze sireese gama ate sireese bya mupiira nti bwe mpangula oba mpangudde oba wangudde ndi gender sensitive ndeese ekyabawala bakisabuukulu ndeese ekyabalenzi ate ntakyadda n'ategeka omupiira awo ku buziga Islamic final netugula bamationale banna okuva mu Victor FC ate nga opponent waffe nga Kanobero tamanyi nenekweka ebbunga nga tulina baana yaffe nene ne bandi ne kadodi olwakuba gole esooka nebagamba yingirawo nenyingirawo nembeera ebbali enduulu nevugale nga nze nanyini kikopo ng'agenda gaba nte sente n'ekikopo kapiteeni bwe yafuna ekikopo nga ffe tuwangudde teyalinda nte etambula mukungu gyonna ajja n'akinkwasa eno mu senta y'ekisaawe bandi neeyingirawo twetolola kawuku n'ekikopo ky'abasajja ente tugiridde ate ffe ne tukola ki ekiro ne batuma abantu ba Beera Beera atugambye ekikopo mukituwe kofu baani nti mmwe ti ate tournament yazzeemu tukyakirina paka okulonda okulala luliko naakola ki ne bateeka kaliyo kyasembayo ne tugulamu omuyimbi ayimba oluyimba lwange ne bampisa mu mulyango ogw'emmanju nga nyambadde gomesi n'akakaaya entula emmanju omuyimbi bwe yateekamu olwaffe nezijjako gomesi ne ngenda mu suuti ne mufuuwa kaliyo kiyakuba ne bakuba abasajja abe baguze ng'ate nkeera kulonda kyaba kyalina eba campaigning wemala okulonda nenvuga Prado ya alaka ogende kawuku okulambulako ne bagamba nti nesanga abavubuka nga 2 musajja batukoledde ebinaabiro batukoledde buli kimu batuwadde ne kumaki 15 ngampya naye tujja kuwa akalulu gwoguma sawa 10 weza wenavueka huku nenzira mu ludo bagenda bagamba opponent nti oli n'ebyakalulu yavudde kali mu ludo yategedde dda ntwamukoze eki sawa 10 nengende wakiwanuka limited nangamba bigenda bitya konze pikipiki ezimwe zirawona ziweddemu amafuta nampa 10,000 nanga na zino zitwale nanyongere 10 nangamba we muwangula nja kusula wano bandi tugalawo sawa nyane tujja kusula nga tutundu era we nafuna results nga bazimbuidde nga ndi njagala DR form temumbuire results weza gwayo bazimpisiza nga wansi w'olugi kanyama omu n'akuba olugi n'alubandula ne bansitula ne bankubaawo mu jjiiro ntukuba ekivulu paka kawuku paka bunga paka twagenda okutuuka nga biiki ejjudde ya keke kati eyali angatta bamuyitanga Yasin yes nanga omusajja tugenda tumwebaze tugenda tufukamira bantu nga 5 so webale nnyo nakamba mumpe omuzindalo nagenda nalanga siraje mwana wange waddipya wangudde wano muyina okusulawo ate ku pate ye ngenda kubawo ente ez 5 waliwo abalina kubiya abantu basula wange n'amajambi abagala kubaaga nti nengende wali limited nagamba mwana wange kwate emitwalo gina nagenda otekeyo ebirango tongereyo wiki 2
sente abente bajaziba bazirese ne mugamba ebyofe ebyobufuzi si bya nyama nayise Katikkiro semwogerere mulwanyamuli ng'omugenyi omukulu nempita omugenyi ow'enjawulo pulezidenti wa DP abo tebasobola tebalina bakyusaamu sijja kuteekayo oyagala kunswaza konze nedda era twafumba emmere ne bagirira waka ne bagimalawo twasigazaawo yabagenyi kwa Itebo abantu bagirumba ne bagirya ne ggwawo twagula ebisambi n'emiceere nga tugirabako so oye politics wafute yali musente nga kati wakati so bato ndina kasente tosobola ne wa kansala Kasozi yakozesa 1.5 billion nata wangula olwasooka yawangula era yasigala bamubanja bwe yadda yasasula yagenda okuddamu akalunga azisasudde kitaje tukomye wano